إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Abebitiibwa nga tukyagenda mu maaso ne ekyafaayo ky'abaana ba Isirayiri oluvannyuma lwa Allah subhanahu wa ta'ala birahmatihi okubataasa ku Firawuna. Twalabye ensonga ez'enjawulo ze bagenda bayitamu ne nabbi waabwe Musa alayhi salatu wassalam, era we twakomye nga bamaze okubeera nga bakola ekikolobero eky'amaanyi eky'okusinza ennyana ekyabaviirako okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala abateekako ennamula enkakali. Innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikum al-ijl, mweryazaamaanyiza olweryazaamaanya olw'amaanyi bwe muvuddeko Allah subhanahu wa ta'ala ne mutandika okusinza ennyana. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairun lakum inda bari'ikum fataba alaykum innahu huwa tawwabur rahim. Allah yabalagira babeere nga battiŋŋana wakati waabwe. Netugamba nti okuttiŋŋana okuli wano bawulama bakwogerako ensonga bbiri, ng'emu ku ezo ebbiri yentuufu Allah gye yabalagira. Abamu bagamba nti bano abakkiriza abeewala okusinza ennyana eyo be babanga balina okubeera nga batta bali abasinza ennyana. Ekigambo ekyokubiri okubeera nti abo bennyini wakati waabwe abasinza ennyana be babanga balina wadhifa y'okutta bannaabwe. Embeera neetambula bw'etyo. Kyetwagambye nti oluvannyuma lw'okubeera nti nno ensonga eyatwala akaseera ne babeera nga ennamba nnene mu Bani Israel ezikiridde ng'eyita mu kkubo erifaanaganako bwe lityo, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabasonyiwa. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma afawna ankum min ba'di dhalik la'allakum tashkurun. Allah abajjukiza ekikolobero kye baakola mu aya eyo. Nabbi waabwe ng'agenza okubaleetera obuluŋŋamu ne badda mu kusinza ennyana eyo ne bakola obulyazaamaanyi obw'amaanyi. Allah n'abalagira babeere nga battiŋŋana wakati waabwe. Mu aya eddako Allah ga nti thumma afawna ankum, oluvannyuma. Teeka ebirowoozo ku kigambo ekyo, oluvannyuma. Afawna ankum, Allah n'abeera nga yasonyiwa abantu abo. La'allakum tashkurun, nga ekyo kyali kirina kubaleetera kubeera nga beebaza omutonzi waabwe ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti nno tabalemezzaako kigambo ekyo ekizibu ennyo ebbanga lyonna. Kaakati wano njagadde tulabe ki ekyaliwo Allah alyoka asonyiwe abantu bano. Olw'ensonga akaseera kaatambula, nabbi Musa yalaajana naye Allah abantu bano yabasonyiwa busonyi ne kivaawo ne bikomaawo oba nedda. Era nga sinnasenvula omukkiriza
bino bye tugenda okulaba wano twagala obiyigemu obunene bw'ekikolobero kye bayita okugattako Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga Allah yatulaze bulungi mu aya gye twasomye ti walamma suqita, aya bwito bwegamba naam an Musa la eno sukita walamma suqita fi aydihim wara'aw annahum qad dhallu qalu la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna min al-khasirin. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu aya yatulaga nti abantu bano ekintu kyatuuka ng'enjogera bweri ne kibatuulamu, embeera neebakaluubirira nnyo ng'era embeera y'aboonoonyi bonna bwetera okubeera. Nti bw'obeera wano mathala mu bulamu obw'edduniya ng'okyalina ebbeetu ly'okkola ky'oyagala n'okuwagwa banno b'otambula nabo, muli kikoosi muli kibinja, ebintu bitera okwanguwa. Bitegerekeka nnyo nga mwekalakasiza ku ssomero ne mutuuka n'okukuba headmaster amayinja n'eddoosi ne musibira mu ofiisi ne mukola bingi ebisingako awo, naye nga yo lisiti efuluma ey'abo abakoze ekyo. Kaakati oluvannyuma nga bamaze buli omu okubeera nga bamunyweza, n'olyoka olaba nti ensonga ya kinnoomu si ya kibinya nga bwe mbadde nkola ntya, nga bwe mbadde mbirowooza. Ekyokubiri, ogenda okulaba nga waliwo omwana ye nga ewaabwe tebamukubako, bakyusa na bukyusa ssomero, taata we yafa, maama we ali awo mukazi mukadde, ate gwo taata wo muvubuka mukubi wa migga akyalina amasanda g'ekivubuka gamubunye mu mubiri olidde fiizi zimutawaanya, bintu atetenkanya bitetenkanya ate okola effujjo. Kakati n'olyoka onoonya obwomerevu buli gye bwaddukidde, bwabaddemu wali ng'ofuuwa firimbi obuukabuuka okola otya, n'olyoka obunoonyereza gye bwaddukidde nga tokyakola otya, nga tokyabulaba. Kino kifaananyi kyangu nnyo kya ku dduniya wano, naye ate ekyakhira kyo kyamutawaana nnyo okusingako awo. Kubanga taata ne bwanyiga atya nakubamu emigaawo n'akola atya, era kiwunzika nga kiwedde, naye wali kusiraana okutalina kudda mabega. Kaakati suqita fi aidihim, Allah atulaze nti abantu bano bejjusa. Nga bwe twagenda ekigambo kino suqita Abawarabu tebakikozesanga, kyasooka kujja mu kifo kino mu Qur'an nga kitegeeza ki? Annadaama wal hasra al mu'lima, okwejjusa okw'obulumi. Bategedde nti ekigambo kinene, biri badde wali nga basaakanya nti Nabbi Haruna abaga nti abange bamugamba lan nabraha alayhi akifin hatta yarja ilaina Musa, titusobola kuvaawo wano Musa ajja okujja akola atya, ne bawanuuza ebintu bitayiriko mutwe n'amagulu. Eri gye yagenze Katonda we yamulese wano, ye Katonda wa agenze okulaba nga talina kutawaana, ye n'asalawo amwerete wano, ate ye yamwerabidde, ye n'agenda eri, n'ebirala bingi ebifaanaganako bwe bityo. Naye awamu n'ekyo bwe twagala wano Allah subhanahu wa ta'ala okwejjusa okwennyini kwatulaze nti baakufuna, kubanga yamanyi ebiri mu mitima gyabwe. Olw'obunene bw'obushiriku ensonga tezaggwa bwe zityo, yabataako ekibonerezo ekyo nakyo teyakiyimiriza okujjako nga lwo ebibaddewo bye twagala okulaba. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti walamma sakata an Musa al-ghadabu akhadha al-alwah, Nabbi Musa obusungu bwatuuka ne bukka. Bwe bwakka n'alyoka atandika okunoonya yatadde embaawo yazisudde. Twagambye nti wano waliwo amasala ag'aqiida gegaliwa, kwe kubeera nti nno omuntu asobola okukola ekikolwa eky'obukaafiiri n'atakaafuwala. Bawulama kye bagamba nti omuntu okukaafuwala kirina okubeera nga obukwakulizo bujjudde wantafaati almawaani,
wateekeddwa okubaawo intifa al mawani kadhalika istifa ashurut obukwakulizo obujjule ne mawani zibire nga zivaawo. Obukwakulizo nga ki? Kwe kubeera nti nno omuntu agudde mu bukafiiri obwo aguddemu nga mukhtaran. Naam, tugambe muslim abadde baligh akuze aqil ayina amagezi n'ebirala ebifaanako bwe bityo. Mukhtaran yeesaliddewo so si nti bamukasuse bukasusi ku kintu ekyo, naam, nga talina ikhtiyar kwesalirawo kwonna ku kigaana n'ebirala ebifaanako bwe bityo. Kati waliwo intifa al mawani, muntu ayinza okuba tumutunuulira obukwakulizo ye bujjudde ne waliwo ebigaanisa amagezi tumulaba nga agalina, naye waliwo ekintu ekiyinza okuba nga kimutadde mu nnamula y'abo abatalina magezi. Kisoboka nti ye kitya nti abadde akutte omushafu, naam, akutte mu ngalo, yagenza okutuuka ku maka ge ng'alaga kutta omuliro, tamanya abaana bakyali munda oba badafulumyeko luddawa ebweru. Omushafu guno enkasuka gye yagukasuseemu teyategedde na kutegeera amagezi gagenze n'abeera nga takyamanyi nti naabadde akutte omushafu, naye nga wabeeredde agukutte, wali wabeeredde nga agukutte mu ngalo nga tannalaba ekyo, abadde agukutte nakugugulumiza oba nagutyoboola nagugulumiza. Kati awunzise tategedde nakugegera wagutadde, akasuse na mukasuke. Kati amala ensonga zimala ogendaga nti omushafu guli luddawa, ayinza n'obutamanya ensonga ne zigenda bugenzi mu maaso n'ataddamu nakumanya waliwo yagulonzaawo n'agutwala n'atamanya nakumanya talina kye yakola ekinenyo nti akwata ebigambo bya Allah n'abikasuka. Kitegereka? Tuyinza ogaa nti omuntu oyo akaafuwadde okwanukula nti nedda. Lwaki? Amagezi gagenze agayimirizaawo ennamula y'okukaafuwala tegabaddeewo. Naye ate singa akikoze ikhtiyaran mu bugenderevu, tewali nsonga n'akasuka, asigala mu busiraamu? Tasigala mu busiraamu. Idhan ebintu bino tuteekeddwa okubeera nga tubimanya nti omuntu asobola okugwa mu kintu ekikaafuwaza, naye okumulamulako ennamula eyo mu ngeri y'obwa ssekinnoomu, teke ebirowoozo ku nsonga eno, mu ngeri y'obwa ssekinnoomu tuteekeddwa okutunuulira intifa al mawani, nti ddala tewali kimugaanisa kubeera nti ateekebwako ennamula y'obukafiiri. Kino kiri mu mulyango ki gw'okukola ennamula mu ngeri entongole ku muntu ssekinnoomu. Amma mu mulyango gw'okufulumya ennamula ya Allah ku nsonga ez'enjawulo, ebyo tetubitunuulira. Tutya? Bw'oba ogamba abantu bagati abange omuntu yenna atyoboola omushafu akaafuwala, eyo nnamula eri jeno. Naam, sitteeka lino okugiteekamu ebijinyonnyola ebisingako awo. Kitegerekese? Kubanga mu mulyango gwa okutuusa gubaamu tahdid, omulyango gw'okutuusa gubaamu okutiisa. Yensonga lwaki Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagambanga la yadkhulu ljannata qattat, tagenda kuyingira jjana ow'olugambo. Kitegeeza ki? Afaanana ne Pawulo. Omuntu aba alina olugambo nga musiraamu mukkiriza akola naye nga alina ezzambi ly'olugambo, kitegeeza nti afaanana ne Pawulo? Nga Pawulo bw'ataligiyingira noono bw'ataligiyingira. Ne mu mulyango gwa ddaawa tetugamba muntu nti akakati abantu batuuze bagambe nti obutayingira jjana obuli wano, bawula bategeeza, bawula banyonyo bagamba kitegeeza ad-dukhul al-awwali, okuyingira okusooka. Nedda, guno mulyango gwakola kutya? Nga Nabbi bwe yakasukanga ennamula ezo okukuba enkyuko mu basiraamu. Kitegereka? Bwe kityo bwe kitambula. Tafsiri ejjaddi, okutereezaamu ku jjaddi, singa omuntu mulaba nga ategedde entegeera eyo mu ntegeera y'okulambaala, naam, yakitegeddemu nti ekitegeeza omuntu ow'olugambo afaanananga Peter, awo nga tugamba nedda, ezzabiro n'eritali kaafuwalira Allah subhanahu wa ta'ala, ne bw'olabanga ennamula zifaanagana bwe zityo liba litegeeza kino na kiri wahakadha. Kakati tuddeyo wali we twabadde ab'ebitiibwa nti nno nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala Musa sakata anhu al-ghadab, yajja nga alina Tawrat eno yogerwako Allah yagiwandiise naki n'omukono gwe, nga bwe twalabye ahadithi ne tulaba ne ayat. Awamu n'ekyo yagikasuka, Allah n'atamunenya
bal Allah nakyetela mu siyaqi ya madh akiraga nti kyamuyitillako okusanga abantu nga basinze ekitali Allah subhanahu wa ta'ala. Kyetwayizeemu nti nno Allah yagala akulabe ng'olina obusungu mu kiseera kyabwo kasita enki ensalo ze zibeera nga zibuukiddwa naddala singa zibuukibwa ku bintu ebinene nga okumugattako omunaabeera nga agasse ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aganti walamma sakata an Musa al-ghadabu obusungu bwakka akhadha al-alwah n'alyoka akwata embaawo ezo wa fi nuskhatiha huda wa rahma lilladhina hum lirabbihim yarhabun nga kumbaawo ezo Allah subhanahu wa ta'ala wandiseeko amateeka mayitirivu obulungamu bw'amaanyi eri abaana ba Isirayiri abo bagenda okubeera nga yatahakamuna eri ekitabo ekyo ekyekitiibwa. Bannaffe tubalabye bwe bagudde mu loosi obulungamu buno tebasobodde bugumiikiriza bujje bubalamule n'ebirala bifaanako bwe bityo, wabula bagudde mu mitawaana ne babeera nga bano bannaabwe abaakola obugumiikiriza ne babeera nga basigadde ku ekyo bateekeddwa okubeerako okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, ebirungi byonna ebyokujja mu maaso byonna bye basobola okubeera nga bakola batya nga babifuna. Kaakati bw'akwata embaawo zino ekyo Allah kyagambye fi nuskhatiha huda nga mulimu obulungamu tugenda kulaba eyo Tawraati kyeki tugenda kukiraba mu maaso biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Naye nga tetunnagendawo akaseera katambula abaana ba Isirayiri nga bali mu kibonerezo ekyo ekyamaanyi Allah kyabateekako ekyokubeera nga betta, kyabagamba nti dhalikum khairun lakum inda bari'ikum. Nabbi Musa bwe yali ababuulira bagamba nti abange ekigambo Allah kyabataddeko mulabanga ekirene ekyokubeera nti mwetta naye kyekirungi gye muli okusinga okutuuka mu maaso ga Allah ne musiranira mu obugendevu n'obugenderevu. Bawulama bagamba batya ku nsonga eyo? Bagamba musibatu dunya, omusiba gw'edduniya ahwan min musibati ddiini, muwewufu okusinga omusiba gwaki gw'eddiini. Omusiba gw'edduniya no gweguliwa kwe kubeera nti bagenda kufiirwa obulamu, si bwe kiri? Naye ate okusigaza obulamu ne bagwa mu musiba gw'okubeera nti Allah abanyiigidde, bwe batuuka mu maaso ge tebagenda kusangayo ssanyu lyonna. Omusiba gw'edduniya muwewufu okusinga omusiba gwaki gw'eddiini. Kitegereka? Kaakati abantu bano mukwettiŋŋana akaseera katambudde, ennambi egejja Nabbi Musa alayhi salatu wassalaam kyava afuna ekirowoozo, era ekirowoozo kino kyenjaga tutambulireko. Allah agamba nti wakhtara Musa qawmahu 70 rajulan limiqatina. Nabbi Musa alayhi salatu wassalaam kyeyava alonda mu Bani Israili abasajja 70 be yalaba nga be basinga obulungi n'obulongoofu mu bo, abasajja 70 n'abalonda. Akola atya? Atambule nabo agende eri miqaati eri wali mu weyagenze weyajja eki weyajja Tawraati. Agende nabo basigaleyo, basigala ayogere ne Allah subhanahu wa ta'ala, amwegayirire, amusabe abeere nga ajja ku baana ba Isirayiri ekigambo kino ekinene ekibaliko, kubanga yabanga abatiira okuggwaawo n'ekigambo engeri gyekibayisaamu buli muntu asobola okugiimagininga, okugirowoozaako. Abantu buli lunaku emirambo gikeera gigudde ku nguudo, onasoono nattono ne babeera ku ekyo okumala ebbanga eddene. Bal abawandiisi abamu balaga nti emitwalo 70 gyagenderaawo, kitegeeza ne basigalawo kumpi athad. Ne babeera nga bye basigalawo, kitegeeza nti kyali kigambo kinene. Era bawole baboogera ku nsonga abamu bakiyita al-hasad, ne beekungula okungula tukutegeera. Hasad kwe kujja ebirime mu nnimiro, yani ne babeera nga bejja mu nsi mu ngeri ey'enjawulo.
wallahu ta'ala alam. Allah yasinga ddala okumanya omuwendo gwali gutya. Naye nga ekitabuusibwabuusibwa era ekyegattibwako nti namba nnene ddala mu Bani Israel yafa ng'efudde mu nfa efaanaganako bwetyo. Kakati Nabbi Musa alayhi salatu wassalam ikhtara 70 rajulan, yalondamu abasajja 70. Bwe baatuuka awo ku miqaat akhadhathum ar-rajfa. Allah subhanahu wa ta'ala akyalaga abantu bano obusungu obw'amaanyi bwalina ku ekyo ekyakolebwa abaana ba Isirayiri. Awamu n'ekyo nga okuttiŋŋana kukyagenda mu maaso. Naye bano 70 abasajja abasinga obulungi akhadhathum ar-rajfa. Rajfa kyeki? Bawulama abamu bagamba nti Allah yabazirisa ne bafaanananga abafudde naye nga tebafiiridde ddala. Bawulama abalala balaga nti nno abasajja bano Allah subhanahu wa ta'ala yabattira ddala. Nabbi Musa alayhi salatu wassalam n'alaajana eri Allah subhanahu wa ta'ala. Akhadhathum ar-rajfa. Qala rabbi, Nabbi Musa n'amugamba nti omulezi wange, law shi'ta ahlaktahum min qabl wa iyaya. Wabadde olina obusobozi okubeera nti abantu bano obazikiriza nga tetunnatuuka na wano. Niya Allah tuzze kola tutya? Tuzze kwenenyeza. Nange kennyini wadde osobola okuntwaliramu. Kubanga ddala mu butuufu alinganga agamba kino kye bagamba Ssaabasajja mu nsobi. Alinganga agamba Mukama waffe gusinze. Ensonga twagiraba dda, twagwa mu nsonga nnene. Nenga bw'otuleseewo akabanga tukusaba obeerenga maadha otuddiza obulamu. Yani ayagala alaajanira Allah abasajja bano abeerenga abazza engulu. Bawula abamu bagamba nti yagambanga ya Allah, bano be basinga obulungi Bani Israel. Ngenda kuddayo ntya obwomu nga nabukuŋŋaanyiza abasajja baabwe abasinga ddala okubeeramu omugaso n'embeera nga mbaleeta. Kitegereka? Akhadhathum ar-rajfa. Qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl wa iyaya atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Omulezi wange Allah, osazeewo tusaanyeewo naffe abaafu bane twekeka ensonga okubeera nti tugigwamu olw'ekyo bali kye baakola abatali ffe. Waliwo obujulizi awo obulala obulaga nti nno ekibi ekisikire si kya mu ddiini. Naam, waliwo obujulizi obulala nti enzikiriza y'ekibi ekisikire ey'ekikristaayo etambuliddeko okuzikirira kw'abakristaayo, obuwumbi bw'abakristaayo, nga bakireiminga nti baaliko ezzambi lya Nabbi Adamu alayhi salatu wassalam bwe yali ekibala, nti ekyo ekibi kyajja kitugoberera era nga kyali tekirina kuvaawo okujjako nga Katonda asindise omwana we ajja afiire ku musaalaba atufiirire ekibi kibeere nga kituvaako. Eyo nno dalalun mubin. Nga bwe tujja okulaba nga tutuuse mu maaso ku kyafa kya Nabbi Isa alayhi salatu wassalam, obwo bwe bubuze Pawulo omutume bwe yayingiza mu ddiini y'Abanasara. Etamanyibwako Nabbi Isa alayhi salatu wassalam, etamanyibwako bannabbi bonna abaakulembera ne babeera nga baazikirira nga batambulira ku theory eyo ejjudde obukafiiri obw'ekika ekyawaggulu eya Pawulo omutume. N'olwekyo Nabbi Musa yamugamba nti omutozi wange atuhulikuna bima fa'ala sufaha'u minna, naffe osazeewo tusaanyeewo olw'ekyo ababuyabuya mu ffe kye baakoze. In hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta madha khairu al-ghafirin. Ayi Allah tukusaba obeerenga otuddiramu ensonga eno ogijjewo otusonyiwe. Ekigambo kyali kinene, twasobye ensobi nnene wahakana. So si kyatugamba Ssaabasajja nti gusinze ayi Ssaabasajja awo nsobi okitadde mahali etali yaakyo, naye wano we watuufu Mukama waffe gusinze. Awo kiri mu kifo kyakyo Sekalukumaani oba nedda? Mu kifo kyakyo ekituufu gusinze Mukama waffe. Era tuyigawo mu ngeri y'emu nti omuntu
singa aliraana abantu ababi, singa aliraana abantu ababi, obusungu busobola okumutwaliramu. Naam, obusungu busobola okubeera nga bakola butya. Bano bali just min bani Israel, n'ensonga tebagikoze. Naam, naye awamu n'ekyo olw'okuba kawumu yeemu, naam, Allah tagenda bakola bali kyeyabakoze wadde opateekako ennamuleeri, naye abayuuguumya balaga nti nno ekigambo kinene. Ekigambo kiki kinene. Teri kubuusabuusa nti omukkiriza alabawaawo obunene bw'ezzambi ly'okugattako Allah subhanahu wa ta'ala. Kati waliwo enjawulo eguumaaza abantu. Tibano Allah yabakwatirawo mu kashi n'abatuusaako ekibonerezo kye n'abalagirawo obusungu bwe. Kaakati Haji Sulumenda ye kyekimuguumaazizza, kubanga akyanywa, akyalya, akyagenda mu katale k'omubuulo n'agulayo empuuta enkalu, n'akomawo n'asogola lumondi n'ebaka wansi w'ekigango, essabo nga liri wali, n'akuba eriiso ku kibuzi kya lubaale. Kati alowooza nti ebintu byangu, tamanyi nti obusungu Allah bw'alina ku bano bwe busungu bw'alina ku ki, bw'alina ku ye. Kitegereka. N'olwekyo tutegeere obunene bwa shiriki. Allah bw'awadde okutegeera shiriki yongera okumutya n'okumwekeka. Ate gwe akyamulimu ng'olowooza nti bintu byangu, manya nti mu maaso eyo waliyo okwesasulizaako, nga Allah bwe yagamba nti inna minal mujrimiina muntaqimun. Mazima ddala Allah ajja kwesasuliza ku baakiwagi ba mujrimu. Nabbi Musa alayhi salatu wassalam yagenda maaso akyalajanira Allah subhanahu wa ta'ala naga tuwaktub lana fi hadhihi dunya hasana. Ay Allah tusonyiwe, tokoma tusonyiwa, wabula tuwandikeko bulungi mu bulamu buno obwensi. Inna hudina ilay wa fil akhirah, ne ku akhirah betujja oberenga otuyisa mu mpisa esinga ddala okubeera ennungi. Akyasaba edduwa ng'asaba edduwa eyo etwalyamu na bano banne abali wano, ate mu ngeri y'emu nga mission eyo yakulajanira Allah ayimirize kiri ekigenda mbaaso mu baana ba Isirayiri gye baabalesi nga bakyetta ebbanga ddene bamaze nga bakola batya, betta. Kitegereka. Tuyigawo wali ku aya twagateeka ebirowoozo ku kigambo thumma. Naam, innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum al-ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairun lakum 'inda bari'ikum fataba alaykum innahu huwa at-tawwabur rahim. Nidda aya jenjagala wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma takhadhtum al-ijla min ba'di wa antum zalimun thumma afawna ankum. Oluvanyuma Allah n'abasonyiwa. Oluvanyuma Allah n'abasonyiwa kyekyaliwo, bino bye byaliwo. Allah alyoka akola atya? Abasonyiwe. N'abagamba nti waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudina ilayk. Ay Allah tulungamye tuzze gy'oli. Kati Allah yanukula Nabbi Musa alayhi salatu wassalam, qala adhabi usibu bihi man asha wa rahmati wasa'at kulla shay. Wano wetuli waliwo ensonga ennene ekwatagana ku mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, n'engeri Allah subhanahu wa ta'ala gye yamukolako, gye yakola wasiya eri bani Israel okuviira ddala ku ntandikwa y'ekitabo kyabwe nga bakakifuna. Kubanga wano wonna wetuli Nabbi Musa alayhi salatu wassalam tannatandika kubeera nga aballaga eri abaana ba Isirayiri Tawrat, akyagirina naye yatuukidde mu kaseera ka kasattiro. Embeera ekyali awo akyagezaako kwoyawooya mbeera nakulajanira Allah subhanahu wa ta'ala, naye wano nga tannagibatuusa nako kyekyaliwo. Kati Allah akola ekiyitibwa al-mithaq. Mithaq esinga okubeera ennene eri abaana ba Isirayiri. Ensonga esooka okubeera nti tebasinza okujjako Allah subhanahu wa ta'ala, naye ekiri wano ekisinga okubeera ekikulu mu eno gye twagalamu kwe kubeera nti nno abalumiriza nti bateekeddwa okubeera nga bagoberera omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Bal ekyo Allah yakiwa bannabbi bonna nga Allah bw'atuga mu surati Ali Imran, wa idh akhadha mithaqa an-nabiyyina lama ataytukum wa idh akhadha rabbuka ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. ونوين جاء
yabatako mithaq kati mithaq eri wano eyo mithaq eri mu Ali Imran mu aya Ali Imran Allah wanajigaziya ajituwa mu bugazi ajituwa muki seka tukyali mbudde waffe naam kakati amugamba nti adhabi ebinuzo byange usibu bihi man asha oyo abistahaqqa mbimutuusaako nga bwe mbanjagadde yani man asha bw'ati bw'ayagala Allah asobola kubimuggyako wa rahmati ate okusaasira kwange wasaat kulla shay'in kwabuna buli kintu kyonna fasa aktubuha lilladhina yattaqun Allah subhanahu wa ta'ala mu baana ba Isirayiri okusaasira kwagenda okufuna yoyo atya Allah subhanahu wa ta'ala wa yuqimuna as-salata nayimirizawo as-sala walladhina hum biayatina yu'minun era abo abakkiriza amateeka gano g'okutte g'ogenda okutandika okubasomera owange gwe Musa alayhi salatu wassalam era agenda mu maaso alaga baani abagenda okuwona mu baana ba Isirayiri kino nga kigenda okutambulirako bannabbi bonna nga buli nabbi ajja alina okujjukiza abaana ba Isirayiri endagaano eno mithaq Allah agiddingana n'atuuka n'obbagamba mu surati al-Baqara nti wa awfu bi ahadi mutuukirize endagaano yange ufi eyokukkiriza omubaka wange Muhammad sallallahu alaihi wasallam ufi bi ahadikum nange ntuukirize endagaano yange gye mukola mutya gye muli nagati alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrat wano wetuli wakulu nnyo abibitiibwa agambye nti okusaasira kwange kugenda kubeera kwabo abantya ne bateeka mu nkola amateeka gange era mu ngeri y'emu alladhina yattabi'una ar-rasula abo ng'omubaka oli bw'ali babasanzeewo alladhina yattabi'una ar-rasula annabiyya nabbi kitegeeza nti rasulan nabiyya alladhi oyo yajidunahu gwe balisanga nga al-ummiyya yani oyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yamwogera ku bitendo bye ummi kitegeeza ki nti la yaqra al-maktub nti la yaqra tasoma la nabbi sallallahu alaihi wasallam sahaba bonna okusoma ne kana la yaqra al-maktub yabanga tasobola kusoma kiwandiike yali teyasomako n'akamu teyasomako kuwandiika nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali teyasomako kuwandiika tolaba nga bali mu sulhu Hudaybiyah Ali yali omuwandiisi we nga bakola endagaano yaki eya Hudaybiyah kasita bali baleeta omusajja gwe bagenda okukolagana endagaano y'okuyimiriza emirerembi wakati waabwe yali Suhail ibn Amr n'amugamba nti iktub wandiika nti min Muhammad rasulillah Muhammad omubaka wa Allah Suhail yagamba nti law kunna na'lam annaka rasulullah ma qatalnak fisinga tube tumanyi tuli mbaka wa Allah twalibe tukulwanyisaako ki lakin kitub wandiika min Muhammad ibn Abdillah fiki twagala owandiike mu ndagaano eno kitegereka nabbi n'agamba Ali nti gamba nti wandiika nti min Muhammad ibn Abdillah Ali n'agamba nti nze ya rasulallah kyogamba nsangulewo kiri kyempandiise nti Muhammad rasulullah ya rasulallah sobola kukisangulawo nabbi n'amugamba ndagawo ekiri nze nkisangulewo naam yamugamba nti nsongeraawo ekiri nze nkisangulewo kitegeeza nti ma kana yaqra al-maktub ekyo Allah tekifula kyankiso gye bali akibuli abaana ba Isirayiri nti oyo nabbi gw'abalumiza gwe balina okugoberera ummi tamanyi kuwandiika aye tasoma biwandiike kitegereka alladhi oyo nabbi yajidunahu gwe bagenda okusanga maktuban indahum fi at-tawrat nga Allah yamuwandiika mu Tawrat nabbi sallallahu alayhi wasallam Allah yamunnyonnyola mu Tawrat olunnyonnyola olutuuka ku ddaala nti yabagamba abaana ba Isirayiri ti ya'rifunahu kama ya'rifuna abnaahum baali bamumanyi ng'omwana nga bw'omanyi omwana wo owaki ow'omu nnyumba nga balinga nga abamulaba yamunnyonnyola ebitendo bye ebyendabika ebitendo bye ebyempisa
byonna ebimukwatako hatta n'ekifo wagenda okutuukira. Era yensonga lwaki bwe batuuka ku nkomerero batambula bagenda mu kibifo ebyo yabasiŋŋaana, abaali mu Khaybar, abaali mu Madina, abaali mu bifo byonna ebyali byetoolodde awo, kabira eya Banu Kainuka, Banu Nadhir, bonna nga bali awo kubanga baali bamulina mu bitabo byabwe nga bakimanyi bulungi nnyo nti nno awo wagenda okukola atya, wagenda okutuukira. N'agamba Allah subhanahu wa ta'ala alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-tawrat wal injil ya'muruhum bil ma'rufi, abalagira empisa ennungi, wa yanhahum 'anil munkar, gabaziza empisa embi. wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim wa yuhillu lahum at-tayyibat. amakulu tukedde طيب يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. مؤاين الله سبحانه وتعالى أبقول يبيتين بي النبي صلى الله عليه وسلم نو كبير أنت بوانجا agenda kubeera nga abaleetera amateeka amapya. Wano abwadde Tawrat bagenda gitambulirako bannabbi abayitirivu, naye abalumiriza nti nabbi wange bwajjanga n'akyusa amateeka gano n'abaako ebipya by'abaleetedde, bal ne mu migaso gy'agenda okukola kwe kubeera nti agenda kubajjako ebikoligo bye mugenda okuteekebwako olw'obubuze bwammwe, obukakanyavu bwammwe, ebintu bingi ebyali haramu kubo nga nabbi sallallahu alaihi wasallam okujja yali agenda kubifuula halali kubo singa bakola ki, singa bamugoberera. Ebintu ebyenjawulo bingi, mathalan babani Israeli bwe balwananga eminyago gye bajjanga ku balabe baabwe babanga tebakkiriza kola batya kugitwala, bakolanga batya, bagikuŋŋaanyanga ne bagyokya. Riwaya ziraga nti omuliro ne gujja ne gwokya eminyago egyo ne gigenda. Kitegereka? Allah harrama alaihim ash-shuhuma, Allah yabazizaako okulya amasavu, naam, amasavu ag'okunyama. Allah yali yabazizaako okulya eŋŋamiya, kulla dhi dhufur, nga bwe tujja okubiraba mu maaso, nga tebalya eŋŋamiya, tebalya gye bayita nuama, naam, nga tebabirya ebintu ebifaanako bwe bityo. Allah yabibaziizaako nga mu sharia nabbi sallallahu alayhi wasallam byonna bigenda kufuuka halali ku ki, byonna bigenda kufuuka halali kubo. N'olwekyo nga okubeera nga bakkiriza nabbi ono ow'ekitiibwa kiri mu migaso eminene gye bagenda okubeera nga bafuna mu bulamu bwabwe. Wano Allah subhanahu wa ta'ala abalumiriza nti bayina okubeera nga bagoberera nabbi oyo nga zze omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Kati ku nkomerero amaze okubeera nga abalumiriza ensonga eyo bali abazze ne nabbi Musa, Allah yabaddiza obulamu mu nziriza emu ku bbiri ku kigambo ekigamba nti nno baali bafudde yabazzaawo n'abafuula balamu. Ekyo Allah yakikola nnyo 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 mu babani Israeli, ngera bali ensanvu yabaddiza obulamu n'abeera nga abalumiriza n'ebigambo bino bye tuwulidde. Oba okubeera nti baali tebafiiridde ddala, Allah n'abazza engulu. Kitegereka? Bw'atyo Allah subhanahu n'alyoka ajja ku baana ba Isirayiri ekigambo kyali abatuusizzaako ekyokubeera nti bali mu kwettingana, bali abaali bakoze eki, abaali basinzizza ennyana. N'alagira nabbi Musa alayhi salatu wassalam agende atandike okubeera nga abasomera amateeka aga Tawrat. Awo wennyini biidhnillahi tabaraka wa taala wetugenda okutandikira nga tulaba ekitabo kino Tawrat biki ebyali bikirimu. Waffaqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.